Amanya gange nze Biko seke ebampita Biko gemanya genkozesa ya ndi musawo a medical doctor by profession nkolera awo Kiruddu. Yeah, n'okuyimba nyimba ninawo n'ekiyimba ekipya ekitambula bakita omukono mu bbanga kya hip hop kwekiri ku channel zonna nkozesa bampita Biko. Nekyo si ekindese wano ngezaako okutereeza mu nsonga ezimu. Kuba mbadde awo nempulira ebibuuzo ku street waliwo abandaze ne mu video obutambula ku TikTok nga waliwo olugambo olutambula waliwo emboozi gye bantadde musonze kiryalinga linnya lyange. Nawulidde nti nze bagamba nze musawo gwe bakubira ensambya Kimenke gwe yalabisa. Gwe bagamba atuule wansi. Mbu Kimenke gwe yalabisa nze nawulidde nga bagamba nti nze gwe balabisiza ensambya naye nga ne bagamba nti neera omusawo Kimenke gwe yagamba atuule wansi ye yapangisiza abayaayi. Omusawo yawayiganga. Musoga wayiganga. Alina abayaayi bangi yayiganga. Mbu yapangisiza abayaayi abalabisiza alien yayiganga. Kati neera olwawulidde kati nga bataddewo ekifaananyi kyange ate. Obwedda batambuza kifaananyi kyo kyekikulu n'erinnya ku TikTok mpulira bampita Biko mpulira Biko biki neewuunya tateze bino biyingiriddemu. Kati nange neŋŋamba alien lyagenda ensambya waliyo. Ensambya ninayo mikwano gyange mingi. Sokola olunaku naliyo. Waliyo. Naliyo. Si gwe tulaba. Nenga sikolerayo. Si gwe baatuuza. Sinze gwe baatuuza. Ng'akufaanana. Coincidence nange ndi kyewuunya kyokka nze ndaba tanfaanana naye abantu bangi abaakaŋŋamba nti anfaanana kye ndi okwewuunya nange naye nga sinze gwe baatuuza n'entalo saaziriimu kubanga nze sikolera nsana nze nsambya we mpitirayo mba ngenze laba ku mikwano gyange gikolerayo kuba tulina emikwano mu malwaliro gonna gwe mba ngenze olabako ebintu bye bantaddemu biri dangerous biteeka erinnya lyange mu matiga byonoona erinnya lyange siyinza kubeera involved mu cruiser kukuba abantu ezo embeera sizirimu ezo embeera za street life sizirimu nazirimu mu buto sikyazirimu kati ebintu ebyo neewuunyiza nnyo kubanga erinnya lyange abasajja basobola okunsalako ne bankola ebintu ebyekisiru abaliwa bonna aba alien okitegeera basobola okunsalako ne bankola ebyekisiru olw'ebyo ebintu tuleeka linnya lyange omwoyo kateemu eyiganga olinayo abantu eyigangayo ninayo abantu naye nga mikwano gyange coincidence egyetya nti nno akuolwo olunaku ensambya waliyo ate neyiganga olinayo abantu eyo coincidence sijalimba things happen coincidences happen kyesimanya abavubuka eyo coincidence bagituuseeko bati abavubuka amawulire gye baagajjawo wesimanyi naye nga eyo coincidence kusooka abadde bagamba meeya w'eganga owanompu yadumira egaali yakuba ali misikini nawulira mu kusooka ate kati bakimugjeeko bakitaddeko bagamba Biko n'abanuupu bali kyejja bagamba musibeeko anti kati obuzibu buli omu anoonya wakukiwaako kuba teri yakiclaiminze kati nze gwe bakitaddeko naye nga nange nze kyejjamu officially nkyenaabye sinze nze entalo siziriimu saagala ntalo siri muntu wa ntalo kyenkola kuwonya abantu kyenkola kujjawo bulungi ebintu by'eggaali ebimanyiiko olina abantu bomanyi nga babeera mu zigaali nze nga nze sibangako mu gaali nti siina n'abantu bemmanyi siina mikwano gyange giri mu gaali just nti namikwano gyange bangi abali abakulidde mu mbeera ya ghetto mu mbeera ya street abo bangi bitegera ebintu bya Kampala ne Uganda bo bangi naye nga siina mikwano gyange giri mu gaali mawulire gakuba kwalieni gakusanga wagamanyi otya kati mbeera awo ndi ku ddwaliro ne wabawo designer wange ankubira designer nangamba gwe ndabye ka video ko bu video nga butambula bagamba guwakoze bino ebintu yakandaze ejjo nange nengamba anina okwewozaako ne mantu yengeri gye neewozaako nerinnya lyange ndijje mu bintu bino nga tebinagenda waako naye yo okuba wali okitegeddekera okubwakwe initially wakimanyaako era wakimanyi otya nakimanyira ku TikTok nga buli omu si bantu babeeyiganga be bakubira nakimanyira ku TikTok nga buli omu mikwano gyo gyolina eyiganga wawulidde eyakkubira n'agamba fe abaamukuba tewali n'omu yakiclaiminze nebo abeeganga bakugamba embeera yali yeetya gwe wawulira ki ku mawulire geeri because ground olinayo abantu bagamba ki ekyaliyo emboozi tekwatagana gwe gye bakunyumiza gy'oba otugamba mu bantu benina teri yaliwo mweyo event naye babiwulira beeyo emboozi gye bawulirayo eri ku TikTok bawulira ki simanyi noopu simanyi bakuba omwana aba abalenzi bakuba omwana ne banyiiza abalenzi oba omwana yabeetega oba biki simanyi byonna biboozi bagamba bayiganga mu musajja mwamuteeka katuli ku mutwe
nange bwempulira omuye yakayisa oba kiki mbu yameze eki. So bino byonna gwe ebigenda mu maaso oyinza byogerako ki? Kyenyinza obyogerako abasajja banveeko kontenti waabwe bamunoonyeze ewalala. Nze erinnya lyange saagala liteeka mu matiga saagala kwonoona linnya lyange because they are tarnishing my name. They are tarnishing my profession, they are tarnishing my name. Bandikako emisango egyo wegityo ng'omanya abo abalenzi bonna nga mbajjeewa. Ekikolwa ekyakolebwa mu ddwaliro ekyokuba omusawo nga naawe oli musawo kyogerako ki? Ekyo kikola kibi nnyo kya kisiru. Toyinza ku disrespectinga profession z'abantu oba muntu wa street sigala mu street life yo. Otegeera leave intellectual shit to intellectuals. Toyinza takinga street life mu kintu kiri intellectual kiringa nganze nti mbaddeko ku street mu buto naye wembeera mbali embeera za street zijjaayo kiringa nganze wenajja eno netandikoleetayo ebyobusawo nga ndi mu street ebyo bisigala eri okitegeera kubanga sinza njja mu street ate nendeeta bugezigezi buli kimu okireka gye kirina kuba okitegeera olina omumanya okukolera ekintu ekyo kyo kyali kyabusiru nyo ekyokuba omusawo n'okulumba eddwaliro. Gwe wali ku street zaawa ng'oli muto? Kansanga. Mwe baana b'e Kansanga. Obusungu bungi. Obusungu bungi. Kyo kituufu. Obusungu bungi. Ate ne Alien w'e Kansanga. Naye w'e Kansanga. Kitegeeza tosobola mukuba mwana we wamu. Ndiye mazima. So Alien oyinza mugamba ki mu mbeera eno? Alien aliwo. Ne ttiimu ya Fango niyo yennyini. Alien ne ttiimu ya Fango my prayers go to them kubanga gwe bamukubye ekituli mwana okuba amayinja si kirungi. Bayasize emmotoka ze zonna bamukoze ebintu bingi so my prayers go to them. I wish him a quick recovery. Ave mu matiga obulamu bwe busobola oterera mwagaliza obulamu obulungi obuwangaavu n'abawagizi be bonna mbaagala kubanga mwana basi bawagizi omusajja alina abawagizi omusajja alina abawagizi so mama tina abawagizi ate abantu beeganga ki kyobagamba? N'abantu beeganga kyembagamba because bakyawera nkolokotto. Si bonna mulimu abawera enkolokooto bakakkanya obusungu entalo tezina gye zitutwala omutwalo twavaayo tetukyayagala kuddayo. Ebintu bino ebyagaliza Alien ogenda nga bikuba nga zikuba abantu n'abantu okubeera nga obudde buno nabatandise okukola revenge ku mukama waabwe kirekawa industry. Kitandika ng'ekyokusaaga paka nga waliwo gwe bafumise bali kumpi fumitamu bibanga ebyokusaaga paka nga waliwo gwe bafumisa awo kubanga kati olina eggaali oyagala labisa muntu you're just like nti oli talina kaana kubanga ne muba 10 nfumitako amala ofumitako omu yamala n'ofumitako omu but you're just like nti omugenzi okukuba talina kambe naye waba alina kambe gwakulira si gwe bagenda okufumita si gwasooseeyo ogenda fumisa omwana w'abantu okitegeera ete kyangu nnyo omuntu okuba nga alina akamu oba something else happens kati oli watereka obusungu kale wemba sobola kukutuukako nsobola otuuka ku maamawo abantu bwe batyo gya nsobola otuuka ku mwanawo ku mukazi we yadde ali lubuto osobola omutuukako ku maamawo ku taatawo nsobola otuuka ku bagandawo omuntu asobola okwekizatinga revenge ewantu balala batasobola kutuukako ebintu bya kisiru oliteeka bulamu bw'abantu balala mu matiga siwagira violence of any type. I don't support violence. So wabadde oli scrollinga ku TikTok omuntu yakolaze video n'agamba oli mu kutrendinga nga ndaga ka video nga omutima ne gukubirawo ne ngamba ate biki bino kyadde kyekanga nafunye ekyekanga nga natidde nga out of the blue nga tokisuubira nakisuubira nadde ndi kumpi nakikoma munene njukira sikiriziwo. Basawo bano bagamba kikugwali oba tebannabirangako? Abakabulako balinga babiri abasinga tebannabulaba tebabeera nnyo ku TikTok omuseera ebisingawo babbize biki ababira bibagambye eki nabo bakutiriddeko? Bantiriddeko ge mazima bantiriddeko n'okusinga bwentidde naye bagenda kugamba omusawo alina dread musawo kikaaki? Omusawo talina dread. Talina dread katujjako tulabe. Omusawo talina dread. Omusawo talina dread. Just otambula weekwese. Ntambula neekwese. Enfuufu ya kusalaama biki tuli kiruddu. Enfuufu ekitegeera boino teyakyedisooko biki. So kati eggaali ya Alien because olumu etambula yokka eyinza okukusanga ng'omukulu wayo tali naye ate ne bakuyisaawo biki bo oyinza bagamba ki? Sirimu bintu byabwe banveeko banneesonyiwe saagala ntalo nze sinze yakozeeze entalo kubanga nze sibirangako mu lutalo
banoonye gye bamalira obusungu bwabwe kubanga bw'oba onoonya abantu bakulabisa just njala yekuluma nabwavu nabirafu banoonye gye bamalira obusungu omuntu yenna alabisa abantu afuna ebyokukola oba olina ebyokukola togenda beerawo ng'olabisa abantu naye kale bagenda kunsanga nawe bagenda kusangawa bayinza okusanga ng'ova ku ddwaliro tusulamu osula mu ddwaliro